Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel ya follow munnaffe wano wangambye nti otera nnyo okuloota ekirooto ng'oli mu lusuku ng'olusuku lulabika bulungi nti nga lulimu emmere. Wangambye ekirooto ekyo okifuna nnyo nti kijja kiddiŋŋana. Ebiseera ebisinga ekirooto ekyo eky'okuloota ng'oli mu lusuku si kibi n'omulundi n'ogumu. Ekisooka bw'obeera ng'oli mulimi obeera ogenda kubaza emmere. Amakungula gabeera gajja kubeera malungi nnyo. Singa oloota ng'oli mu lusuku, naddala olusuku ng'olulaba lulabika bulungi, obulungi bwe njogerako nga lulimu emmere, kiba kitegeeza bw'oba oli mulimi obeera ogenda kufuna amakungula amalungi. Olw'ensonga kino ekirooto si kibi, kirooto kya ssanyu. Ate era n'ekirala, singa ggwe omukyala oloota ekirooto kino ng'oli mu lusuku, ebiseera ebisinga kiba kiraga nti amaka go gagenda kubeeramu essanyu, oba obufumbo bwo bubeera bugenda kubeera bulungi, buba bugenda kubeeramu essanyu. Bwe kitegeeza singa ggwe omukyala oloota ekirooto ekyo bwe kityo, kimanye nti obufumbo bwo buba bugenda kubeera bulungi. Kyenyagadde okubeera nga nkuddamu ggwe eyambuzizza ku kirooto kino. Wangambye nti otera nnyo kiroota. Buli woloota ekirooto ng'okiddiŋŋana ng'okiddamu, ebiseera ebisinga kitera okubeera ekituufu. Ekyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.